Abadiventi ffenna mu Uganda tetukkaanya na nsonga ya kulongoosa ggwanga lino ku lunaku lwa Saturday. Olunaku lwa Saturday lunaku lwa Sabbiiti lukulu nnyo mu nzikiriza yaffe, lukulu nnyo gye tuli, lukulu nnyo okuviira ddala. Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kulamusako yonna gy'osinzira okutulabira gwali mu ggwanga Uganda ate n'awali emitala amayanja webali kutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Mwoyo mutukuvu atukulembera okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina nnyo ddala. Kati mukimanyi bulungi nti olunaku olw'ejjo zadde nnaku z'omwezi 25 gavumenti yatongoza National Cleaning Day, buli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi. Abantu bonna kwetoloola eggwanga balina okuba nga beenyigiramu bulungi bwansi ate ne balongoosa ebitundu mwe bawangaalira. Kakati kino bannaffe aba Seventh Day kibakosezza era kibayisizza bubi nnyo, ne bavaayo ne boogera ebikankana ebiwanvu n'ebimpi ebikinike eri gavumenti. Gavumenti ki etamanyi lunaku lwa Sabbaato, lunaku olwayawulibwa mu nnaku zonna, omuntu alina kuba ng'akolerako mulimu gwonna. Kakati ffe tugamba tulina okulongoosa ekyo kikafuuwe nnyo ddala era bakombye kwerima. Bagamba tebajja birongoosaayo, babaweeyo olunaku olulala. Bo tebaategedde nti Sabbiiti lunaku lwa kuwummula, lwa kusinzaamu Katonda. Batabuse bubi nnyo. Kale leka mbakuwe balina ensonga zaabwe ze boogera kuza olunaku tete bannaaye. Abadiventi ffenna mu Uganda tetukkaanya na nsonga ya kulongoosa ggwanga lino ku lunaku lwa Saturday. Olunaku lwa Saturday lunaku lwa Sabbiiti lukulu nnyo mu nzikiriza yaffe, lukulu nnyo gye tuli, lukulu nnyo okuviira ddala mu Bayibuli. Kakati ab'enzikiriza endala muyinza obutatutegeera ku nsonga eno nga naffe bwe tuyinza obutabategeera ku nsonga zammwe ng'okugenda Namugongo nga mutambuza ebigere, muyinza obutatunnyonnyola ne tukitegeera. Naye naffe wano okusinziira ku Bayibuli ffe tetukola mulimu mulala gwonna, tukola mulimu gwa kusinza. Kati Prime Minister ne ba ministers ab'enjawulo mwavuddeyo ne mutegeeza eggwanga lino nti olunaku lwa Sabbiiti buli lunaku lwa Sabbiiti olusembayo mu mwezi lwa kulongoosa ggwanga, which is okay. Tetuwakanya kya kulongoosa ggwanga, naye kye tutakanya nakyo kya kulongoosa ku lunaku lwa Sabbiiti. Abalala bonna basobola okumenya etteeka lya Sabbiiti ne balongoosa, tetubalinaako buzibu. Naye ffe tugamba mutuweeyo olunaku olulala. Musobola ogamba nti Abadiventi munalongoosanga ku Sunday oba ku Friday, ekyo tujja kubeera fine nakyo. Naye ekyokutugamba nti ffenna tulongoose, Minister Honorable bali ono mu nsi gwe wavuddeyo n'okyogera nga abalaatamuuko n'ogamba kakati nammwe nzikiriza ndowooza mukkiriza mu ggwanga eritaliimu bulwadde. Yes, ebyobulamu tubiwagira, tubyagala nnyo. Ffe abamu ku basaale mu kulaba nga eggwanga lino libeera n'obulamu n'abantu abalamu obulungi. Naye mutegeere ekyenzikiriza yaffe. Ffe obudde bwe mwagala okusibamu eggwanga ffe tubeera mu sabasikuulu mugimanyi, temunatukyalirako mujje. Kakati essaawa ezo ez'okumakya nga mugamba nti bodaboda terina kutambula, emmotoka tezirina kutambula, eggwanga lyonna tulisibewo, eggwanga muligadde, ffe tulina kuba nga tugenda ku makanisa gaffe kusinza, so si kulongoosa. Bayibuli ega tunakolanga emirimu gyaffe munaku omukaaga. Ennaku omukaaga zitandika ku Sunday paka ku Friday. Ffe mutuwe olunaku lwaffe olw'okulongoosa ku Friday oba ku Sunday. That will work. Propose n'ey'okulongoosa nkimanyi mwagikopye mawanga ng'e Rwanda. Rwanda yo baatutegeera Abadiventi balongoosa ku Sabbiiti balongoosa ku lunaku lulala. Naffe ekyo mukitukolere mukituwe. Olunaku olw'ekya saagala kaayana n'asikaali yenna, simanya afande simanya ani, nga nze kute Bayibuli ngenda kusinza ng'ate mwe muŋŋamba kukwata nkumbi nteme mwala. So tusaba gavumenti mututunulemu, mumanye nti mu ggwanga muno mwe tuli, tusasula emisolo, tulina rights, tulina eddembe ly'okusinza mu nzikiriza yaffe. Kakati olunaku olw'enkya ensonga eno nsaba mutukwatiremu mu bwangu yangu, mutufuneyo press conference oba mufuneyo eddoboozi lyaffe muliwulire, mumanye nti ffe tetukkiriziganya na nsonga ya kulongoosa ku Sabbiiti, tukkiriziganya n'okulongoosa wabula
eggwanga lino naye si ku lunaku lwa sabbiiti. Ekyo nsaba mukitegeere, nsaba mukiteeke mu nkola, nsaba mututegeere. Bassebo ne bannyabo abantu bakatonda mwenna mu Uganda ne mu nsi endala zonna abatulaba n'abatuwuliriza, twagala okwebaza Katonda olw'enteekateeka ezakoleddwa gavumenti yaffe ezitukubiriza okulongoosa, ezitukubiriza okuyonja bwe tukolera, ezitukubiriza okuyonja obutale, okugogola enzizi n'ebintu ebirala ng'abakulembeze b'ekitundu kyaffe bwe banaasalangawo. Ffe ng'abasevensidde kiri mu njigiriza yaffe okukuuma empisa, kiri mu njigiriza yaffe okukuuma obuyonjo, kubanga ffe obuyonjo tubutwala nga nsonga nkulu, kiri mu Bayibuli era kintu ekitutukuza ne kitufuula abantu ba Katonda ddala. Obuyonjo buno tubukuuma era twagala okukubiriza ab'ekkanisa yaffe okwongera okunyweza obuyonjo. Si luno olunaku lukale batugambye, naye ennaku zaffe zonna. Nolwekyo twebaza gavumenti kubanga kino kikendeeza ku ndwadde, kireeta obuyonjo, kitwongera obulamu. Enteekateeka nnungi tuzaagala era tujja kuzeetabamu. Okusaba kwaffe kugamba bugambi bwe kuti nti bassebo ne bannyabo newankubadde tunaakikola, naye ffe ng'abasevensidde tukkiriza nti olunaku olwalondeddwa lunaku lwa kusinza, lunaku lwa sabbiiti. Mukama Katonda waffe yakola ensi mu nnaku 6. Olunaku olw'omusanvu, njogera bino biri mu lubereberye essuula 2 onyero sooka paka ku lwokusatu, lugamba nti ne biggwa okukola eggulu n'ensi, Mukama n'awumulira ku lunaku olw'okumeka olw'omusanvu n'aluwa omukisa n'alutukuza. Ebintu bisatu biri ku lunaku olwo. Katonda olw'okwagala bireme kuvaako n'agenda abiwandika mu mateeka 10 n'engalo ye, n'agamba nti mukuumanga ennaku zino kubanga mu nnaku 6 Mukama yakolera eggulu n'ensi n'ennyanja eribe n'ebirimu. Olunaku olwo tolulekerako muntu yenna kukolerako, tokola mirimu gigyo. N'akiwandika mu mateeka 10. Naye ekitutawaanya abantu babuuza olunaku olwo lunaku ki? Kyetusomye nga tukisoma mu Luka essuula 23 olw'54 paka ku lw'55 lugamba ti Yesu lwe yafa lunaku lwa kuteekateeka nga sabbiiti eneebaawo enkya. Mu Bayibuli yagunnyuza ekijana bulungi nnyo negamba it was Friday, era mwenna abalina kalenda mukimanyi kuliko ekigambo Good Friday. Oluvannyuma lwa Good Friday enkeera eba sabbiiti. Kino tekyabula, kiri very clear. Yesu yamala ennaku ana nga tannagenda mu ggulu, tayogeranga ku kukyusa kwa kintu kino. In fact bali agenda mu ggulu yabagamba mugende muyigize byonna bye nabagamba byonna. Endagaano eno empya yawandikibwa nga wesa emyaka 40 naye teyogera ku kukyusa kwa sabbiiti nti yadda awalala. Bayibuli tewamwaganya muntu kulonda nga bw'ayagala. Bayibuli tewamwaganya muntu kukola byakusaaga nti ekitukozesa kino kubanga kino kibadde bwe kiti eri ebyokusaaga tokola byakusaaga ku lunaku lwa sabbiiti bibiri pasono. Lunaku lwa kusinza, lwa kusaamu Katonda kitiibwa. Wabula omuntu abuuza nti ku lunaku lwa sabbiiti tukola byakisa. Tubikola ebyekisa ebiwonya obulamu, naye so si kutuula ne tuteesa nti ku luli tuli mawali kubanga wazise nnyo. Tukole emirimu gyaffe mu nnaku 6. Olunaku olw'omusanvu esabbiiti eri Mukama Katondawo. Ebintu bino ebya Katonda tetuyinza kubikyusiza wano kubanga mu ggulu gy'oli etteeka lye yatuwa ize empisa za Katonda. Nkubiriza bannayuganda bakole bwe batyo, naye nsaba gavumenti ffe kye twasabye era kye tusaba ffe batukkirize ennaku zikyali nnyingi, batuweeyo olulala naye okusinga oluwangu batuwe olwa Sande olusembayo. Olunaku olwa Sande olusembayo mu mwezi ffe batulage olubimbi lwaffe mu buli kitundu, bagambe nti abasevensidde b'oku kyalo kuno mmwe mujja kusaawa awo, mujja kulima awo, tujja kulima, tujja kusaawa, tujja kuyola ebisa. Ne bulijjo olaba tubadde tukola tebatulagidde tujja kukikola. Tetwetaaga basirikale, tetwetaaga muggo, ffe tulina abakadde b'amakanisa, tulina abasumba, tulina ababuulizi. Tujja genda bugenzi tukole, era nange mwennyini na bano bonna bali ready okukola. Kasita bakola ku bitundu byabwe nga bakola ku lunaku olutali lwa sabbiiti.
era kyemala enkubiriza eyo mwenna abali abawulira olulimi olw'enjogera tetwebuzaabuza n'okutandika enkya batulaga awaffe. Ekirala tuteeka okwegendereza. Omuntu omu yampandikidde n'agamba wayinza okubaawo abatali ba Adventisiti ne badduka ku kukola ku lunaku lwa Saturday nga bayita aba Seventh Day ate ne balyoka bakyeyingizaamu. Ekkanisa eyaffe ekirungi kyayo bamema baayo tubamanyi ate bonna bali registered. Tosobola kubanga tulongosa ku community ku local level, ate ku local level oyinza okuyingiramu nga toli mu Adventist. N'olwekyo mbakubiriza tukuume ekitundu ekyo, tukuume enkola eyo, tetuyomba na gavumenti, tetulwana na gavumenti, tetuvuma, tetwenenya. Tisi kiseera kya kukayana ku nsonga zitali zimu. Nze ng'ekkanisa eno twagala nnyo emirembe. Kiba tutekesa kirungi ffe tugambyeko bugambi kana akatundu ak'okujja ku nnaku lwa Ssabbiiti tukole ku nnaku olulala kuba Yesu Mukama waffe. Mukama abawo omukisa. Be bannaffe ab'enzikiriza y'aba Seventh Day basaba lwa mukaaga. Manyi bo bakyali nnyo ku mateeka, bakyali nnyo ku ndagaano enkadde kwe basimbidde essira. Bakuza nnyo olunaku n'okusinga nnyini lunaku. Manyi ekigambo Ssabbiiti kitegeeza kiwummulo. Vidiyo tuzikoze nnyo okwo kweziri. Ekiwummulo kakati mu ndagaano enkadde kyali kisiikirize nga bateekawo specific day, oluusi nga bateekawo specific period. Naye kakati Yesu oyajja, Yesu kye kiwummulo, Yesu ye Ssabbiiti kye kiwummulo. Omuntu kasita awummulira mu Kristo kiringa olugendo lw'abaana ba Isirayiri lwe baatambula. Lwali luli physical n'ate lwali lukiikirira luno olw'omwoyo. Kati ffe tetulimu, tetukyatambula physically nti tuva Misiri tugenda mu nsi ensuubize, naye ate luno lwe tuli mu spiritual. Naye kati omanye abaganda baffe aba Seventh Day abasinga bali oyinza obayita Abafalisaayo. Abafalisaayo b'omulembe guli bali bamanyi mu Seventh Day tusaba mu kyalenjinga manya akanyiriri kadooti buli kimu bakimanyi, naye bo basigala ku kisiikirize. Kati be Bafalisaayo nga bamanyi buli kimu naye nga bo bafa kimu tukuza tteeka. Ffe tuli ku tteeka. Naye abagamba amateeka kasita yajja bo bagamba ffe bintu bagamba bimanya, tuli ku tteeka. Okitegedde? Naye gavumenti yabaanukudde, yayita Musaabaminisita n'ebitongole ebikwataganya ensonga ezo, naga bajja bafunira olunaku olwabwe. Luyinza okuba olwokutaano oba ku Sande, basobole okuba nga nabo benyigira mu national ate cleaningidde. Kati obuzibu bugenda kujja, kubanga oli ku Saturday ajja kugamba mu Seventh Day, Sunday etuuke oba nga babawadde Sunday oba Friday akugambe mulokole oba mukatuliki, tajja kukiriininga. Okitegeera? Ekyokubiri, era tosaafuna lunaku lwa kukola. Ebyo bagamba musimba bawe lunaku lwakusatu. Olwokusatu abantu bakeera kukola. Kati abantu tosaba bayimiriza lwakusatu okuva ssaawa emu paka ssaawa 4 nga balina okugenda mu mirimu. Era olunaku olwo lulina kuba nga wiikendi. Either abasebezi balina bajja bawanga Sande nga gye balongoosa. Ekibuuzo, bameka abanaabirongoosaayo? Bameka? Ekirala, tebanaba lunaku naye bagambye nga mweno period nga tebanaba bba lunaku balina okugondera amateeka. Asewera ssaawa emu tebalina kutambula, balina sigala waka paka ssaawa 4. Kitegeeza oba mu Seventh Day ng'onoogenda ku Ssabbiiti yo ku Saturday okeere, kitegeeza olina okukeera ssaawa 10, 11, 12. Awo emmotoka bazikiriza okukola ki? Okutambula. Ne kasita ekooneemu normal movements kati mulina okukeera, kuba bojjukira Ssabbiiti bajjaniriza lwakutaano akawungeezi. Ssabbiiti weba etuukidde okuva gy'ebadde paka ku Saturday akawungeezi, awo Ssabbiiti yaabwe eba ekoze ki? Eba eweddeko. Oba babawe Saturday olw'eggulu
ekyo kigenda leeta confusion. Atayagala kulongoosa lwa mukaaga ajja kugamba Museveni side. Otuuka olunaku lwe babadde olw'Essande akugambye nti ate ye mukaki mulokole oba musiraamu waki. Okudojjinga kugenda beera kubanga kati ogenda baawula otya. Ogenda baawula ate nti n'ono bagamba kaadi ku Nasa Road zaggwayo baana bajja zikuba. Simanyi kintu ekyo bagenda kikola batya. Oba baalikoze nga kawungeezi than in the morning, evening hours, nti olweggulo okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa okuva ku ssaawa 10 mpaka 12 kulongoosa 1 hour or 1 hour and a half from 4:40 to 6 olweggulo Saturday, kuba sabiiti yaabwe eba eweddeko baba basobola olongoosa. Naye ogamba Sande ogenda kufuna abatalongoosa bangi. Saturday ajja kugamba Museveni side, Sande akugambe mulokole oba wa ddiini endala. Kati era bagenda kulabikawo obuzibu. Nalabyeko omumyuka wa pulezidenti Honorable Jessica Alupo yagambye etteeka baliribaga erya National Cleaning Day bagenda lireeta ndowooza mu Parliament ebbago. Kati tirikyali bbago, bali kubaganyeko kyaleka ebirowoozo baliyise lifuuke etteeka nga bakukwata oganye okulongoosa nga omanye ekibonereza ky'obulungi. Simanyi nawulira simanyi myaka emeka, fine ya million 10 oba okusiba emyaka 10. So beba bannaffe aba 7 state tebasanyukidde nnyo ate enkola ya gavumenti ey'okuteekawo okukiriininga ku lunaku lwa Sabbiiti. Agamba nedda ani ababalidde akantu ako ate abagambe nti Sabbiiti lunaku lutukuvu, lunaku lunene nnyo, omuntu kwalina owummulira asinze Katonda. Naye ebo yenzikiriza yaabwe nga bo bakyali nnyo ku mateeka ate bakyali nnyo ku lunaku. Kitegeeza zino ennaku endala tezirina nnyo makulu wabula Sabbiiti lwero lunaku olulina amakulu, kyekiwummulo kyabwe. Sabbiiti Sabbath, the resting, kitegeeza resting. Tuwummulira mu Kristo oba Monday oba Lwakubiri oba Lwakusatu oba Lwakumeka gwe Mukama kasabanga kuwadde ekisa genda osabe. Kiba nti amakasi agamu gateekawo services ez'enjawulo oba lunch hours ez'enjawulo. Sande bagiteekawo lwakubanga nti abantu abamu lwe babeera free basobola okuŋŋaana. Naye ate singa kyali nti Lwokusatu abantu lwe babeera free okwetoola eggwanga lyonna era services zaalibaddewo Lwakusatu. Kati mu kusinza Katonda tetuliko lunaku. Gwe n'oba oli off Olwokubiri nga lw'ofunye genda sinza Katondawo, nyoonya Katondawo. Then ku Sande baba bakwagala ku mulimu genda okole, toddawo mbw ate Sande nina ogenda mu church nsabe Mukama. Bajja kugoba ng'olunaku lw'ofunye lw'oba ogenda osinzaako Katonda oba Lwakumeka ye tali ku bya nnaku. Katonda kyagala gwe mutima gwo oba oliwa gwe musinze businza. Kati naye onodda mu nnaku ojja kuddayo kuwate ku Bafalisaayo ku mateeka. N'okubanga Katonda waffe anywhere any day omusinzizaako. Yayogera n'oyo omukyala Omusamaliya ye ebirowoozo bye byali ate tulina sooka genda e Yerusaalemi simanyi gye tulina osinziza mugana edda. Bajjajja bamwe basinzeeyo naye olunaku lutuuse akaseera katuuse dakeekano abamusinza mu mazima ne mu mwoyo balina musinziza buli wamu, si byakumala kugenda Yerusaalemi ku nsozi zammwe. Kati Katonda agenda kuba ng'aliwa buli wantu. Era ayogera n'oyo omukyala nga takyaliwa ku kifo kimu nti mulina genda mu kifo kino musinzizeeyo nga manyi mundagaano kati wabangawo separate places, ebifo bye baatukuzanga zibayita zitabanako, temples, synagogues n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo.
kati balinanga specific prayer place. Naye Yesu we yajja ebyo byonna n'abikola ki? Wonna wooli mu kisenge kyo, mu jjokooni, ku mulimu, takisi, lwa Monday, Lwakubiri, Lwakusatu, Lwakuna, Lwakutaano, Sunday. Zone is the Lord of the Sabbath. Mu Matayo, Matayo meka ye mukama wa sabbiiti, kitegeeza asukkulumye ku sabbiiti. Is the Lord of Sabbath. Kati you can't honor the Sabbath ate nga you are not honoring the Lord of the Sabbath. Kitegeeza nti okukola Kristo by'ayagala kisinga gw'okukwata obukwasi Sabbaato. Ojjukira mu sinagogo we yawonya omukyala w'ebbango ne bamuvuma ne batabuka Abafalisaayo kuba bali kuteeka tolina kukola mulimu gwonna ku sabbiiti. Agamba sajja mmwe pameka kisolo kyo wekigwayo ku sabbiiti okirekayo mu kinnya nti ate twaki okirekayo okijjayo nti it's good, kiba kirungi okukola obulungi ku sabbiiti, to do good on Sabbath. So banafe abaalogenyera mu mateeka naye zimanyi gavumenti ejja bakolako baleme okuba nga bakukkuluma. Balimanya amazima gali bafuula abaaki ab'eddembe. Naye mukulika eyo awamu embooko zaavuze nga omanya Abafirika emputtu tuwezaamuko. Twagala tulabe bwe tujeema ki ekiyinza okuddirira, era abo abatesitinze abamu bafunye emmotoka, abamu baazikutte n'ebifaanaganako bwe bityo. Abasazeewo okuba nga tebajeemera amateeka nga wegalagira. Kakati bajja kuddamu okulongoosa Saturday esembayo mu Gw'omunaana. Ate kino kigenda kubeera national wide. Wano yabadde ronchi yakoleddwa wano mu Kisenyi. Kakati kigenda kuba nga kyetooloola eggwanga lyonna. Niye baba basabye kasasiro mu mwawule, avunda muteeke yekka, atavunda yekka, ebicupa byokka. Mulabe omuntu agenda n'ateeka kasasiro buli wamu, amacupa, ebyatika, ebifumita, ebivunda. Kakati mbulu n'abamutwala tebasobola mujjamu kantu konna kubanga mubeera mu mutabise. Akuba nze kimanyi gavumenti mwetaaga musomesa abantu, ekyo kizibu kubanga abantu tebafunye kusomesebwa. Bajuga omuntu ali mu muzigo gwe, okitegeera omuzigo nga wokimanyi. Kakati obukutiya obunaayawula avunda n'atavunda agenda bupangawa, alina akakutiya ke kamu space eyo yokka. So ebyo biyinza okukola mu bano abantu abalina ebifo ebinenenene, naye era kyetaaga kusomesa ggwanga. Omuntu n'omusomesa avunda yaluwa, atavunda yaluwa, mugaso ki oguli mu kumwawula. Banaabiga bajja bikola, naye saa zino okubanga ate obibateekako ku mpaka nga tebalina kumanyisibwa, akyandibeera ekiki, akyandibeera ekizibu. Kale ndowooza kaneetoolemu katono okugamba Yesu nkuwa obulamu bwange obeere mukama waabwo era omulokozi waabwo, saasira obutali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gw'ontukuza okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Kale gwe yeefunidde Kristo, ofunye ekirabo ekyasinze mu mwaka ogw'2026. Ky'olina okukola kunoonya kkanisa eyo ejjudde emmere ennamu, kuba amakanisa mangi naye agamu mmere enfu gye bawa. Olina okuba nga onoonya ekkanisa ewa emmere ey'omwoyo ennamu enaakuzimba. Ekizibu kye tulina nti ffe tutunula nnyo, bagamba noonya ekkanisa otunula gano aga TV. Bannange njagala ndabeko ku TV ebyo bye tutunuulira, naye amakanisa gye gali eyo wansi gye tubeera nga gali ku musingi omutuufu. Naye bagogera mulimu abantu 3, simanyi bantu 20, emmotoka yo tolaba tejjaawo kupaakingawo, kitegeera n'ojjamu obwo obuntuntu obwo amakomekeza ng'ogenze eri mu kayoola, naye wonna Katonda asobola okuwulira. Ky'olina okufaako kwe kubanga nti emmere gy'ofuna w'oli nnamu enaazimba omutwe ow'omunda. Ebisigadde simanyi bizimbe, ebyo byonna tebina nnyo makulu kuba tewali kye tugenda kugenda nakyo, ate tewali kye bagenda kukubuuza nti lwaki wasaabira mu kkanisa ey'embaawo. Kaneetoolemu katono nkomewo.
Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.